bawoza nnyanja balabe balinga batasoma kyannaku nnyo abantu okujja essuubi mu Katonda ne mulisa mu Chameleone. Post zonna ziri ku social media zogera ekigambo kimu Chameleone enkuba etonye Chameleone atonye enkuba etonye Chameleone gwanga mu Chameleone abantu emitima ne gyewuuba essuubi mulijje mu Katonda bannange mulokoke munoonye eggulu musamuke munoonye Allah mwegayire Allah bawo okumanya n'okutegeera enkuba ewuubye emitima gy'abantu omusana gubadde gwaka ennaku zonna nga mpulira mu bolooga bannange omusana bwetonya yakatonya kati etonyedde tewozeza ssaawa lwaki etonya ekivulu kituuse Chameleone alina enteekateeka z'eggulu n'ensi Chameleone anemanya akatonyesa enkuba people bannange nanti buli weetonya esula obutamanya bubi okuba musirusiru afudde asinga etonya n'esula stage okuba musirusiru afudde fa ofune emirembe mutima omweralikirako mwana wa nnyoko omweralikirako mubanja bamuwola ababoda abanvuze leero bonna bagamba kimu buladi ekivulu kinaggwa ani aloga enkuba abampadde emmere bonna boogera kimu ekivulu kya Chameleone enkuba etonye nyongero bategeeza nti gwanga mujje just tuwadde Katonda ali mukwolesa bakabaka bwe abalaze kigezo nti asogitonyesa n'ekya ate nkya kugenda kwa kapereke kya paka olwokutaano nkutidde ku kivulu tugakuba n'obudde nga bwebwo omulogo yafudde teri mulogo teri ddogo eri Isirayiri teri tebakulimba teri ddogo eri Allah omusajja nga mpadde kabwina oyo teri eddogo eri Isirayiri ani oyo muleke mulwadde nakumasagazi mulwadde omulogo bamuse ndowooza okitegedde omulogo lwaki gye wetonya teweebuuza oli bamuyita zolo era zolo kyenkugamba Uganda yonna eri ku ekyo Chameleone atadde ensi ku bunkenke olaba buli muntu apositinze ali ku bunkenke etonye tukikulaga nti Chameleone w'amaanyi ne laavu nnyingi kubanda byo abantu ng'emitima gibeewanise naye katusabe omulogo abeere nga yafudde teri ddogo eri Isirayiri newe neeba etonye kugenda kwa Katonda yagera mukwano mulokoke munoonye eggulu musiramuke mudde eri Allah munoonye obufu bwa Katonda Bayibuli egamba nti balina omukisa abo abakiza nga tebalabyeko negamba nti munokonkone munoonye muliraba munoonye nga mukyakisa asoboka okulaba bannaye munoonye Katonda mwegayire Allah bawe emitima egikiza nti Katonda alina amaanyi agakola mwenenye ebyo mubolooga mwogera mukwota obuyinza mubuwadde abantu ba bulijjo naye Chameleone alina omukisa yali waggulu ku top ekitulendinga kati Chameleone w'amaanyi ng'omuntu n'enkuba ne Chameleone w'amaanyi nga ye omuntu atogera kimenyawo n'omukisa aguyina era ekimutiisizza omukisa abantu bangi bawozanga era yakubanoni bawoza nnyanja balabe balinga batasoma abantu omanyi nti abantu bangi psychologically bayingiramu ebintu ebyo ne balowooza nti basobola okusaddaaka abantu abala bayimbe abala bagende mu nnyanja njagala okukubulira ebyo byonna ebintu ebiwoziwozi byavanga mu bayimbi nze nakula batutiisa muzeeyi Sebatta abantu bakomerera muzeeyi Sebatta naye nga emboozi ya Sebatta yava mu Eagles nze bayiza nali mu Eagles anti Sebatta yakubanga ekivulu na kivuba oyo omuntu omu kati nga ate Eagles babeera mu nsanvu babanga Mayinja Jofule Sekamate Maiso yo banani Seruga directors balinga bameka nga bonna bamaanyi balina ne bakazi bakusasa gundi kakati nga balina omuntu nga balina omukubisa propaganda yavadda naye nga Sebatta ne bakusanga n'omubuuza n'omubuuza nga bakugoba mu Eagles kati lumu nsanga muzayi Sebatta wali ku share ekibuye nali kato nnyo nga ndi katono bwenti nefukamira ne mubuuza ne mukwata mu ngalo kakati nkulaga Yuda Iscariot omutegedde ye yali nyongerayo ona ye yali nze ne banganya ebinyoga senyiga nnuma naye tonnyumiza onyabunye ova ku mateeka g'abasawo Katonda yamanyi yakira byonna n'abali emulago bafa n'abafiira mu Sweden nalabyo n'omusajja yafudde looya yani wanuufu musajja tuyafiiridde mu Amerika Katonda azabuza byenga namboze yagenda naddanga mulamu kwegamba Katonda yasinga omumanya ne bakutwala ludda wa ne bakutwala wa nampaaka nnyo koga maama kati abasawo obeera tukubye ebituli bye baasoma kusoma twakusanga ku nsi Katonda atutonda n'amagezi gaffe omusawo agambye mirempeke 5 olunaku gwokola otya omanyi nti bampadde empeke
nezi mbampadde empeke mu ddwayo kati abadde maze okuba essimu nga bantumiza empeke Dubai ne bazala n'emmira ddabo ziri original owe Dubai ne duplicate n'ebyawano nze nentabula nga nnuma okufa nga omutwe gunnuma nkutema bwenti sanyiga nnumye ngene nga covid omutuufu eze Dubai wazimize budde ki eza wano wazimize nze ate era wempulira nga gunumanyo nga nnyongera siri ku time kati Katonda yamanyi ebyange nze bannange nze byantabukako siri ku luzungu lubangambye bukulu kale katukusabire Katonda akologo naye nga ennaku zino enjiri eyingidde nnyo mubiri gwo kiki mwoyo nga yali nnya nnyo nedda let me tell you something ebyandiko badde obyogera naye si nnyo lwakwama omuntu kwotinga bubi nze kuva dda nze nkulidde mu kibatu kya Katonda nze natondebwa Katonda nasomera muntu wa mama wange nasomesebwa Katonda nkulidde mu kibatu kya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mu kibatu bwenti tova tokkiriza mu ddogo kakati nze omukisa gwonna gwe nnina okubeera blessed abadde Katonda nze ndaba challenges nyingi nga bwe gambe nze newunyako omugundi wetwali mu campaign omuzungu yajja nanjjako amawulire neraba nga gazannya ku gundi ku Al Jazeera CNN ne bampeeza clips biki nenga n'oluzungu mu Katonda oli munene wayogera mu luzungu wayogera soko mpaye mu line 2 kuyo wayogera ate kati mbuuza mbuuza bye yambuuza hello how are you okay how are you how is Uganda that is good that's cool that is sweet angambe mu bibiri kate mu munana mbuuza tanduka tugende ku interview how is 7 is fine tuveeyo tubadde tukyali mu ntalo z'abayimbi nga bwe ziba zimbi entalo z'abayimbi bana nkulaga bifu z'abayimbi buli wakubanga n'obasinga ffe katwafuna obuzibu oyo sebatta yakubanga nakivubo kati baideni ng'ogenda mu nakivubo nawe omusajja Abudu Mulasi yakubako nakivubo ne Kafeero naye yagikuba kati ze waliwo embi besaala bakate babasudde saafuna mukisa gubalabako bakalo nakimera basala birungi abo ne baali bamaanyi era bagamba nti baali bamaanyi kati twafuna mukisa kukola ki gubalabako ababalabako babalaba ono Katumba bamulabako Katumba yani Jimmy Katumba waliwo Jimmy Katumba samulabako File Bongo tala samulabako Katumba ngoli kibebi nabo bafa dda babafudde emyaka 3 bafala tetwabalaba tetwabamanyi myaka mingi kati ndero kwegamba zaviira ddala eyo nze gambe n'obuuza sebatta baatugamba nga nemusanga ku muzindalo naye nga obuzibu twafunanga kati kankunyumiza ekigambo ekisembayo olaba Abudu Mulasi yakwira swimming pool yali hiti Abudu Mulasi yagendanga e Masaka oba nga ayinza okubeera Bukoma Nsimbi naye nga kati nga Abudu Mulasi ali Bukoma Nsimbi nga mubali ku Maria Flow waliyo Eagles Badamani production nga tebagenda kukola nga emmotoka zoolekera Bukoma Nsimbi wali Abudu Mulasi yes mukama oyo Abudu omu kati nga balina lwana bakuba Abudu Mulasi yendonge eno Allahu Akbar tega bintu bya kikono bakuba Abudu Mulasi nga bayita mu PA eyali Kazibwe Kapo Kazibwe yali Abudu Kazibwe Kapo yali Wolofeya yali everything Kazibwe yagabanga sene nga ne Abudu tamanya zafunye nga Kazibwe naye muyimbi obanga Kazibwe nga n'okuyimba kwagana nga yapivako ku sene zamujjula twatubangayo nga Kazibwe ayinza okukwata loogi nnya nga loogi nga Kazibwe nga abeera mu sente zalinga nnyingi kubanga kati by then oyo Abudu yagulanga bamugulanga $3 million omuntu omu sente zali nyingi ebiseera ebyo naye nga bagula bandi yonna kitegeera babadde baguze bandi ye bali bagiyitanga batya bayita light production kati njagala mbalaga generation eriwo kati njaga tutuuka wano ku Kenzo tuveeyo nveeyo tukyali eri njaga tukyali eri kati kankulage sebatta Abudu Mulasi ku maanyi ge tusembedde awo njaga twogere ku basajja batono b'amaanyi awo kati kankulage omuntu omulala yali owamaanyi Mumata Chance Nalubega yalina Gomiba Band ng'ali ogu yakubanga gaba buli Valentine ngakuba gaba kati Eagles nemuyitanga nemwegattangako abakyakala mu kyakale Allah Chance Nalubega yakuba bali nsekerera nze okuwulira nti nafa amapenzi Chance yakubanga mushesha matira nga mugende mukirira embalala awo in fact enyimba kati olaba nyimba za Chance Nalubega
za madoksi ze zafuluma Kongo n'ebizo z'aba Chameleone. Chance n'ogende Kongo yeba mumanyi. Yayitamu inshabada. Chance yakuba omosheshi. Ushabada nga bwetubeera embalala tewali gurupu esalayo nga mubeera ebuzibwera owekabo hajja kulinya ajja embalala ajja ebuzibwera gemanyiga Chance ge yayina n'abayimbi abalala baali bangi kati Chance abafuukira problem bafuukira problem bayita Queen ng'akola bandi bagiyita ate basobola kweta Queen basobola n'aleeta omukazi mwita Betty Kajimu yali afaanana Chance nalubega n'akola Blue Star Band kati Betty Kajimu nga yalifaanana nga Chance nga mwambaza bivi n'afaanana olani amulese bapromota bano omusajja kafere byagamba bambalese bawulira ne Chance aboogerako bambalese abo kizibu kisirani unaganga walumbe bambalese kati Chance wagenda ngo mugule $5 million olw'esatu by then nga bakwata ono omwana amufaanana kati nga wala banze faanana ne Allen Kakoza era abantu batubuza babulwa bafunanga obuzimu kutugula bakwandi Allen yerusanyo nasigala nga mweru ate kati Allen yafumita wano zene fumita nyindo na y'abantu bafunanga obuzibu kunze ne Allen Kakoza kane Chance wayi ne Betty Kajimu kakati Chance nga bagamba nti $3 million nga balumba Kajimu nga bamu emitwalo aga nga bamugamba yambala okubeza Chance era waliwo yavanga nga batwetegere nti si Chance ebyo bya CD nga akubira mu jukirako ne ku Abudu Mulaso waliwo kagana ke bakaitanga kinene waliwo yakagulanga kayimbenga nga Abudu naye waliwo yakakuba emigga ekigangazi kamusendeza musajja kazanyiramu nga bapromota bajja ogula Abudu n'agaana nga bamuseera abo bambalese nga bambaza kali ebiniga biki ebikwagulo nga bakagamba kayimbenga Abudu Mulaso kuba kakamnene kabikopa waliwo n'omwana katabadde abikola yefuula Giovanni Luzinda yabba nnyo ne sente ne bakasibasiba kati njagala mbyogere nga abantu mbalaga kati ne luli okitegedde yatugenda kutuuka ne wano kati kakati beef ezo kati beef zalinga bwezito nga bali bakusibako ekintu sina beef ezo nkokola sinkokola oba beef zajjira kuba Chameleone ate ba Chameleone okulwana bino ebiri direct okulwana ebyo nkulagizeeko ndazeeko ate tebyalinga byakulwana mu kusoka babikola nga stunt ate ne biviiramu ddala empalana n'entalo neekula yo Chameleone kati Chameleone bali bamutobeddeko mumenya amagulu awo kugundi awo kuwanzenwa bapike basooka okutakula entalo katono omwana eyakatandika okuyimba afunye obuzibu akubye omwana oluba lwonna luyise bawunsa yaze ne bapikerere bangi nnyo baze ku voxi alien skinny oyo bapikerere bazze bani basudiya bawaga makola simanye njaga lyagaya bakubye omwana oluba lugwenze amannyo gavuddemu kalata alien skinny alabye nga ono omwana omunyi w'enjaga ono kyayi w'enjaga amugjeeko abadde akati anoonya kapya abadde ayina kuba ng'omi nga stress zirinnye kaakati munnange nkulaga bifu z'abayimbi gye zivudde kati olugendo luwambi nti anti kati abantu ino bibagamba babimanye kakati tutuuke wano bwe baba babitegeerera kubiriwo kati olaba Spice Diana ne Shiba simanyinza oba naani olutalo lwa Spice nogamba nti soto nyuma mbw ate live ya muleme lwava mu bayimbi abayimbi batandikiriza kati bano bapikerere nga bateekayo mbu tiimu simanyi biki tiimu biki nga basindika ne basamirira naye nga batidde jerase abantu bano bagatta jerase ne fear ne bikulayidinga omuntu yedde kasobera ne fear ali noba ne jerase obutayagaza kintu kibi n'obutakkiriza nti gundi akikubye eyo problem njagala okwiragira wano Chameleone nga tadde ekivu kye luli before mu kusooka luli bayimbi bameka abapostinga ekivu kya Chameleone gojjeko fe abadde bakyogerera bali busy good and well lwaki stage bwe yagwa bonna bapostinga n'abadduka n'abakola ki ati kitegeerekeka waliwo ennaku ontegedde oba otegedde lwaki bwe yali ayita abantu bamuyambeko bayimbi bameka bakipostinga mu bulungi tebyalibeolyayonooneka njagala okulaga ekigambo ekirala Moze Radio yafanga nga ennyimba zo zikuba kwedio amala sasula n'ennyimba za Moze Radio n'ekibiina kyali agenda okukola yekka ennyimba zonna simanyi enjo music twakitegeera amaze kufa lwaki yazibanga ne bazituulira nga munamu waali kyennebuuza lwaki mwagala nnyo abafa okusinga abantu abalamu bakafeero baafa baavu bemwogerako kati basudde yafa mwavu n'abaana b'enfunza ne zibaluma katamba mwamulaba
n'amalalo galiwo tegaliko wadde ennyumba n'amalalo ga Mozadio Brain White yagazimba mugendeyo kwekuba ebifaananyi naye tewali asobola agamba ku appreciatinga Brain White wadde muga nti Brain White thank you tuli wano mu malaalo. Kenzo yajja Big Eye ewaabwe. Big Eye yali asula ku ffumbiro ewa kitaawe bwe mba nimba aveeyo Big Eye naye ng'ali miliyoni oba ali miliyoni oba mukisimanyi naye Kenzo yamujja ewaabwe era abeere wa nnyina nga ne taswana mu nnyumba nene asula ku ffumbiro. Kenzo n'amuleeta n'amugamba tusulenga batya babiri tukole batandika okukola baasulawo nga bonna emyaka 6 kakati Kenzo wakaana okwegatta ku Good Life bayita conference nga bagamba Big Eye tubuulire Kenzo simu omwana Big Eye akitunula mu kamera y'amawulire n'agamba bannange tewakanira muntu awo nga baakaawukanamu bali bayawukanamu ne Big Eye nga Big Eye yakula ne Kenzo n'akola ki Big Eye awo yalina omukazi ow'Ebola yamuteekamu ku kasente. Ninayo version endala. Oyinayo endala? Nti Kenzo atandika okwetengerera waati nga tanategeera social media kampu emu eyita mu social media wano batandika okuzimba ekiboozi ekyo. Yali good life. Bamuzize wansi. Akitegeera. Wandika ndi nnimba. Nayo version ngiina. Kakati Kenzo bwagano begattako bakola conference bayita Big Eye awo wava ekigambo kya Kenzo mbali ne bakuba Kenzo Kenzo yagana ogwa Kenzo kana namongera omukisa n'akola syo n'emusala erugogo ne bamukuba kano bamutte n'alimba oluyimba Stalos laba oluyimba laba syo mukusalibwa kwa syo Kenzo kuyimba oluyimba Stalos yamala kusalibwa syo oluyimba ne luwera viral olima nelugenda Kenzo ayina abaana bo bennyini abaana basooka okuzina mu Stalos bonna bali mu America bagagawala kubanga batambuza mbayimbi bali abanene simanyi baani ba French Montana ne bafuna obutuuze lwaki batemubyogerako Silva wandikirako Juliana oluyimba nabikoowa n'agana mu appreciatinga Silva n'agamba siddamu kumwa luyimba twali kuenda Juliana yeegaya Silva Misa kino yeegaya Silva ne badda n'addamu namuwuli n'amugamba it's okay ngenda kuddamu okuwa oluyimba naye beera appreciative ya abantu abakoze eki abakumakinze yensonga kimbaga tubeere appreciative eri abantu alina kibakoledde eggwanga n'amugamba ngenda kukola oluyimba tegenda kubeera iti n'amuwa bikoowa n'amuwa Kibaluma buli woyambuka Kibaluma wantegeera n'amuwa Kibaluma yakuba yafuuka Kibamogola tuli mu kwenywera leka nenywereze nako wenako amazoro tulina nako yagwawo bize nako emiwulenge ebyokulabirako bingi naye njaga katugende ebyokulabirako byebyo tugende wali katuvudde ebyokulabirako katugende ku kiriwo ebiriwo bebino obadde okimanyi nti oyo omwana bamukola bukoze yagamba mbu ndanzalamu omwana olw'amaanyi ge nnina bajja kunsuula ng'abantu bali mabega eyo nga bamanyi nti bajja kunsuula nze omusajja omu omumanyi yasindikako sente emiliyoni 17 basindikira oyo omwana yampa proof naganze nabasindikira sente nze ali Bulaaya eyo bulungi nnyo tomumanyi yagezaako okumpeeza ku infa eyo kati ekiseera kino yafuuka mukwano gwange naye luli y'omukuba yali saponsa aine bangamba omusajja yakinamu omukono ate ne ku ground wano ne wano ku ground waliwo akinamu omukono ogw'amaanyi ennyo bankube wa Museveni bansuule munjagala omwana muto simanyi njagala omwana bufunulanga eminyira ne munzalamu olw'amaanyi gange kati ebyo byonna bw'obikwata nkulaga ekya Kenzo kye njagala nkulagireko Kenzo bamunominatinga mu Grammy Award ne bamunominatinga yo badde okimanyi oba nomanyi yabangula mu Grammy Award iyo category yawe mu South Africa omumanyi olimba yabangulako olumanyi tomvuga speed nkubuuza si mu bubi abantu bagugolinge nze kyemmanyi kakati oba oli oluyimba tolumanyi n'omuyimbi tomumanyi lwaki mwesiba ku Kenzo yo omanyi bava ku kyokunominatinga omuntu mbolo oluyimba lwe banominatinga abantu nabano bali tebalumanyi ebyo nabyo byogeza gyalasa biva mu bayimbi byozi by'abayimbi okunafuya Kenzo mbo oluyimba letulumanyi mbusima luyimba kyoro
kuna fuya Kenzo lwaki bana mnitinga gwe agama to ino lwamani connection connecting tebaina nawe connecting ani yazwa Kenzo njagala okubuuza gwa ndaba ali ku Caviton file bonga utayaleta chiwano mu music award kyaleta ne Kenzo kyalese aizo kwate yaleta mu music award naye yaleta music omulungi fine good and well music omulungi yes thank you so much file bonga utaya Uganda yamutegerera kuki kuvayo na yatula mu lwatu tochiraba file bonga utamamala kwa HIV sensitization simanyi HIV silimu AIDS sensitization biyo bitufu byenjogede naye yo file bongo tacheta mu Uganda HIV era kuma mutegerera nafuna sina Uganda kwa the all world omundu gabasoko kuvayo kulangira nti mulwadde nafuna sympathy by the way bambi sympathy Kenzo alese Grammy Award alese BTE alese Frima alese omudali gwa Grammy the highest ekisembayo naye bwana abantu baganya okwogera ku music tebagala kwogera award na biki abantu obudde babuwadde nnyo music wano kuba era basinzidde ku luyimba ndi ku music katwogere music batu batwogera music nkubuuziza music wa file bongo utachi kyayita mu Uganda no wakanzo alese eki file bongo tayakuba ku festival wano oba mwali mumwagala nnyo naye era abantu bapima ebiseera tubiri ebiseera ku bino nabire ebiseera byalingawo ne bakafe tugamba kubangana kivubo ne Nambole oli yakuba ki sinnagaana ne bakafe tugamba nti bakubanga na kivubo by then yali na kivubo bafire bo bakuba ki okumanya mwali babine fire mwavano nga temumwagira yali wano nga temumwagala music we nagende Sweden Sweden wali ekijjukizo kiramba buli mwaka ba celebratinga fire bongo lutaya nateka milioni 2 3 years back omuntu andaga amalalo ka fire bongo lutaya nga tewalina manyi fire ba muzika omwacha gwanya tadde kifaananyi bannange kyagwanyo yagala abafu oba bakola ki mwana golo oligenda ku mulambo gwanyiga olizukusa muzimu omunyivu omusajja ebifana abafu bakola ki ofakinensi bagamba nti bagenda okuwa akalulu omwana yagaze naye kuba selefi ku malaalo bujjo nga tokita nokiba kyamaka gwe nga tokita bulijjo era kyatulendinze kati okumanya Kenzo w'amaanyi Bobi Wine addamu oluyimba live Bebe Kulu yaluddamu nalukuba ne wa Mandela Mandela oba webale nnyo Little Boss yaluddamu nga telwafuuka vairo nga Kenzo we yaludzeemu no sense mubere appreciative eri abantu nga bakyali balamu gemanyiga ekyo yes nkulaga Kenzo waali kyovola kati Kenzo festival si wa shows bange ne Bruno ke yaludzeemu tuleke naawe oyo akola obunyama bakadama gye kale tudde ku luyimba akola obunyama bakadama bajja kweta ebirabo tudde ku luyimba ndi ku luyimba olwo n'abaluyimba nkugambye Little Boss yaluddamu Bebe Kulu yaluddamu Bobi Wine yalukuba live nga telwabeera viral why nga ate Bebe Kulu yaluyimbya ne Mandela muki lwaki lwabeera viral something like that essaawa ya leero mbebaza mwenna bavuma Eddie Kenzo ndoza namba zizoluyimba muzirabe ziriko mwebale kutunda luyimba naffe dutumanyisa naye nkubuuza gwavuma Kenzo loza likes zigenda wo oba bwe baba musasula wali account ya Kenzo genda kubeera nga webadde ekyuka numbers njagala nkubuuza numbers oluyimba olwo weruli wemwaluvumira ne walutera weruli munakwebale katuddeko kyogerwa abangi mwebale kuvuma nja kulya njagala tugendeko abangi katweboogerera abasirusiru golaba yaluyimbya atya Kenzo yakuyimbidde atya akayimba k'omugenzi yakayimbya atya ekisookera ddala njagala nnyonnyola oyo andabaawo musuuza njagala nnyonnyole ategeera amanye music amanyi kyeta live music Eddie Kenzo musuuza oluyimba yalukuba live mu studio amanyi kyeta live music no setting ebyuma engoma ebiki besi solo nga mukuba mulundi gumu toyina kola mistake toyina kuyimizaamu owa backup alistede ayimba soprano alistede babanga bali mu parade webale nnyo amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti
eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli. Bozi nyongera bajjukisa kigambo kimu tulibadde kusula motozi tutunde emmotoka empya n'enkadde. Jangu kusula motozi ogule emmotoka ayagala kukola omubiri sauna steam gym genda ku Supermania sanga kufide mu stay oba entinda bakola anti aging bakola red eyes bainayo 2 bedrooms bainayo massage bainayo jacuzzi bulwa mukaga ebera swimming party genda kulwa mukaga onyumirwe. Nyongera bajjukisa kigambo kimu nti ayagala omwana we ayagala kuwuga ayagala kuzannya oyina pate oyagala live band lukoba bagenda ku climax emachinde buli lwakubiri babera lukoba live band walewe balekola kifo watujjako ennaku mu machinde twavuga ngo twala omwana okuwuga ng'ovuga ate amafuta ga mitwala amalala 2 ogende ntebe twala omwana awuge lulewe balekola kifo. Birthday party oyagala kuwuga oyagala mwana kuwuga bouncing castles genda ku climax emachinde live band lukoba buli lwakubiri ayagala emmere genda ku H&M restaurant ewa Haji Aruna mubire wali opposite ne Club Vox. Ate gwe nkugamba ayagala okusubula engoye zakabi okunyumira engoye bera n'omubiri omungi okunyumira genda ku Pasa Fashions. Pasa Styles basangibwa ku Am Shopping Mall. Gendawo osubule n'agula kamukamba kuguza Joy Star Fashions. Nabo bali ku Am Shopping Mall. Ayagala Jordan yali Majestic abantu tumita Jordan Arms. Ayagala Nalongo Bridals oyagala kupangisa kugula lulo ngenda ku Am Shopping Mall. Ayagala akatawe kati reason as the world masterpiece oba success and far best on and reality genda ku Am Shopping Mall oba genda buli awali Shell ojja kubanga ofuna akatabo akana ekintu n'ebirala bina ebiri branded by Am. Ayagala nyumba smart houses genda mu Am Villas ofuna nyumba smart houses. Nyongera bagamba nti Gandhi Adwaya batusabye okuzimbiswa byonna buli kyowa kyewetaaga bayina eminyoro eja kinkumu bayina eminyoro eja cards bayina kugamba buli kintu kyagala nga kyamulembe nga kyakuzimbibwa genda mu Gandhi Adwaya road basangibwa Ntinda. Director bero fune ebintu ebizimbiswa ebyakabi ebirungi ebyemulembe ku bbeeyi ensamusamu agula ebingi ate gwe bakutikira ne bajja woli. Nyongera kugamba gwe ayagala ettaka oba ennyumba ewedde genda mu Bugweriyo Estate bakuguza ettaka oba ennyumba ewedde bakuguza ettaka ery'ekyapa n'erendagaano bakuguza ettaka okusinziira ku mayiro kwe bali oba mu distance gy'onoogamba nti eno distance njagala abantu abamu babeerawo nga ayagala kutunda
kuzimba maka oba kulunda oba kukola farm. Ekyenjawulo ekiri ku Bugwe Real Estate bakuguza ettaka okusinziira mu environment gy'oyagalamu. Abantu bangi bagula ettaka n'asimba payini n'afa n'agaana okudda nga bamusimbye ku ttaka fu. Abala asimba kalitunsi naye n'agaana okudda ng'ali ku ttaka B. Abala ayinza okuba nga ayagala kulunda nte naye nga waali amazzi gali wala tamaze kubala bamuguzizza buguza ate n'abona naye aga alitunde. Ekyenjawulo ekiri mu Bugwe Real Estate kyekyo. Bakuguza ettaka okusinziira ku kiki ky'oyagala okukola. Bakuzimbira ennyumba oba basobola okuguza ettaka ne bagamba nti ettaka lino liteekeko ebintu, osobola okuteekako ka wash, osobola okulimirako ebimuli ne libeera nga terikukolera ssente n'ogenda mu mwaka gumu ate n'ojjayo ssente ze wagula ne zizimba. Osobola okuba ku ssimu yabwe 0705 035 267 direct obeera mu Bugwe Real Estate. Basanga walina Jjanankumbi opposite ne club y'Ennyondo ku kalinaawo obasanga omukulu Alexander. Njiddamu essimu nti 0705 035 267 direct obeera mu Bugwe Real Estate ofune ettaka eritaliiko nkaayana, ofune ettaka ery'ekyapa oba ery'endagaano. Butereevu nnyongera bagamba ekigambo kimu, weekuume ng'oli mulamu. Manya ebirungi ebijja ku nsi yo, kola ebyo bigatta ku nsi yo, tokola bigitoolako. Twaganye bannaffe nga bakyali balamu okusinga okuwaana abafu.